ono gwekuletedde si theorist oba si kugamba nti mukubi wa kiboozibozi ono ye musajja eyasobola okufuna experience entuufu eya abnormal activities oba embeera ey'enjawulo etuukawo mu kitundu kino ekya Bermuda Triangle. Ono si mulala yayitibwa Bruce Gannon. Kati Bruce ne taata we bali mu bintu bya real estate so bagamba ebyokutunda amayumba n'ettaka. Ennaku z'omwezi nga 4 Desemba 1997 balina client gwe bali bafunye nga bali bava kazinga aka Andros nga bagenda ku Miami Beach nga bali bakozesa ennyonyi. Bruce yagamba guno sigwe mulundi gwabwe gwali gusoose okukozesa ennyonyi kubanga bagikozesanga okutambuza mba client ennyumba ze babeeranga balina mu bitundu eby'enjawulo. Olugendo luno lwalina okumala essaawa emu n'ekitundu ng'era yali avuga ennyonyi ekika kya Beechcraft Bonanza efaanana bw'eti. Bruce nga ye pilot yagamba baali bakambuka agenda okulaba waliwo ekire ekibeeteze mu maaso kwe kusalawo n'ayambuka mita 3 oba gamba fuuti 10 mu bbanga agenda okulaba nga n'ekire kyambuka nabo kwe kusalawo n'ayanguyiriza okukiyitamu bw'atyo ng'ayita waggulu w'ekire kino yasobola okuba ng'akisimatuka. Wayitawo dakiika 10 nga bakyeyongerayo agenda okulaba waliwo ekire ekirala ekibeeteze kwe kusalawo n'ayambuka mita 3500 oba ze fuuti 1500 n'asalawo ekire kino abenga akiyita waggulu wabula yagenda okulaba ekire kinene kwe kusalawo akiyitemu nga tajja sobola kuyita waggulu waakyo wabula olwayingira mu kire bw'ati obudde bwaddugalirawo wadde tewaaliwo nkuba. Bruce yagamba ebimyanso byali byakayakana nnyo wabula bino tebyali byaladdu kuwajjukira ye yalina experience yali amaze ebbanga ng'avuga ennyonyi ekitegeeza obumyanso bwa laddu amanyi we bufaanana. Yagamba byali byakayakana nnyo nga mulimu n'olusannyalaze. Bwe wayitawo eddakiika 3 Bruce yagamba yali anoonya we bayita wabula nga talabawo. Ekire kyali kya rawundi nga woraba donut kati bo nga bali masekati awo wabula nga tebalaba wakudda. Bruce agenda okwetegereza ati eri maaso gye balaga kwe kulengera ekintu ekiringa 5 oba okulengera ebire ebya bbulu eri gye biggwerako nga bavudde mu bire bino nga balinga nti bo bali mu 5. Yagamba yalinga 5 baolaba omuwaatwa nga gwalina obugazi bwa kilomita 1.5 ng'ate mu buwanvu gwali gwa kilomita 16 oba miles 10. Bruce we yatandika okuvuga ennyonyi ati asobole okuba nga bava mu kitano kino ekyebire ekyali kibakutte wabula ekyasinga okubeewunyisa bagenda okulaba ebire emabega bitandise okuba nga byegatta wabula nga bijja byetoolola mu foomu eri anti-clockwise obagamba okwetooloola nga bidda ku left nga byagala Bermuda nga olaba buno bwe tuyita obuzimu obubeera bwetooloola kati ne wana ebire we byali nga bigenda byetooloola emabega bijja byeggala nga byagala Bermuda. Bruce yagenda okulaba nga n'ebyuma by'ennyonyi byennyini tebikyakola bulungi kampasi nga yeetooloola bwetooloozi sisitimu zonna zaali zivuddeko ezisinga nga yingini yeringa ekyakola so kwe kusalawo n'ayanguyiriza ne bava mu kire kino. Wano no wali just wayiseewo second obagamba obutikitiki 2 so ebava mu kire kino ate ne bagwa mu kye tuyita strange fog kwegamba olufu olutategeerekeka. Yagamba lwalinga luddugavu lwalinga lweru nga lulijja lutasobola dutegeera bulungi. Bruce agenda okulaba ebyempuliziganya byo bizeeko kwe kugezaako okukontaktinga bano ab'oku control center okubabuuza owaye tuli luddawa. Dispatch yali ku control center kwe kumugamba nga ku radar systems tetukulaba naye kati kino weebuza kisoboka kitya. Theoretically kino kisoboka olw'ensonga nti interference esobola okuleetawo radar systems okuba nga zikyankalanye. Kati ate ekyasinga okwewunyisa Bruce ne banne be yali nabo dispatch w'oku control tower kwe kubagamba nti baatuuse dda mu Miami. Kansooke nkujjukizamu katini okuva ku Andros Island okutuuka ku Miami Beach balina okuvugirawo essaawa 1.5 wabula wali wakayitawo just eddakiika 47. Ennyonyi gye baali bavuga yali ya kika kya Bonanza efaanana bw'eti. Ekitegeeza ennyonyi eno yadduka ku speed esukka ku 3000 km/h. Ekitegeeza ennyonyi eno yadduka nnyo bagamba yali fast n'okusinga ennyonyi zino fighter jets